Executive Director wa Kampala Capital City Authority Sharifa Buzeki atandise okulaga ebitundu bya Lubaga okunyikiza obuyonjo. Asinzidde mu Nsiike Zone Kironde mu Ndeeba n'ategeeza abantu baawe obuteetuumako kasasiro. Singa biri emabega ne tulaba obwetaavu obuliwo ne tukola program tujje tugogole nabo emyala gyaffe. Tuyingiddeeyo munda ne tugogola n'abatuuze n'abantu abalaba ebitongole ebyenjawulo abatwegasseeko era twebaza abatuuze olw'okooperatinga naffe okusobola okulaba nga tugogola emyala gyaffe. Bulijjo tubagamba tukola era n'oyiwa kasasiro mu mwala. Banenya abantu amalaga mansa kasasiro mu kitundu kyonna n'okumusindika mu myala. Mu myala tusanzeemu ebintu bingi. Omwala tugukozesanga ttooyi, tugukozesanga dustbin, buli kimu. Kakati emyala gino tugigogodde nammwe. Tusaba mugikuumenga miyonjo. Tubasomesezza engeri y'okwawulamu kasasiro n'okuba nti olina okubeera n'ekintu w'oteeka kasasiro wo ebitavunda n'ebivunda. Dr. Sarah Zawedde akulira ebyobulamu mu KCCA agamba abafuna ttenda okunona kasasiro balina okumunona. Bweyongera okubanga bakikola buli lunaku. So tuba tuzze kukola nabo kubalaga kulaba ebibanyiga naye ng'okweyongera mu maaso obuvunaanyizibwa bwabwe kubanga be babeerawo kati omusuula kazambi mu mwala amazzi ne gajja ate era gaba gakomawo mu mayumba gammwe. Naye okusomooza bukulu wano kuli ne mu bifo ebirala ekyenjawulo bwe tusisinkana abantu abagala okutuukako okubeera abantu abalungi abayonjo kitugondera kigonza embeera. Kale tubakubiriza mwenna abali mu bifo ebyetaaga okukwata kubawa omukono mutuwulire nti mwetaaga omukono gwaffe naye ate temututunulira nga tuzze tukole ffenna. Ab'omu Ndeeba basimye entegeka ey'okubakwatirako okuyonja ekitundu. Amazzi egabireeta ne gabijje nga birimu amanda ebirabo ebifaana bibaludde nga mu manda eyo oba bibanga makinde enja biyiika ne biwa ne gajja ne gabeera abebi era tegeeta wano mu biseera by'enkuba ojja kulaba we wafaanana. Amazzi yonna gabeera ku ngulube n'ebiveera byonna nga biri ku ngulube ebyo. Naye tumwebaza okujja ku ssiini okujja ku myala gyaffe n'agiraba ekitabeerangawo ba Idi bonna bwe tuzze tufuna mu Kampala. Kale tugezeeko okweyonja ffe nnyini ffe tulina otandikirako okweyonja ffe nnyini ffe tusuula obucupa mu mwala ffe nnyini ffe tusuula kasasiro ffe tusuula pampa ffe nnyini bannange tutandike okweyonja. Obuyonjo bw'omu Ndeeba si bulungi kubanga toyireta entono empitambi zonna baziteeka mu mwala. Nze mbadde nsaba Idi ng'obwesitukidde ku luno n'ajja ku ssiini awo ndowooza abantu b'omu Ndeeba bajja kuyambibwa kubanga ye yennyini agambye bafune ekifo ajja kulagira bazimbe toilets. Bya Ora Gabudiel ne Wanduru Bone abakuyita mu kusaba kwa Independence Night 2025 nga 26 Septemba ku kisaawe Kololo.